kiwandiiko kikulu nnyo. Budget process nkulu nnyo okwetabwamu buli munnansi, kubanga budget process etandikira ku byalo negenda kumuluka kuliko kye bayita parish development committee PDC. Buuza chairman wa LC nti gwe PDC egenda kutuula ddi eya wano, era bwe bayitudde mubuuze biki ebyateeseddwayo. Kati bava mu PDC ne bagenda kugombolola ne bongera okuba nti ebintu bye mwetaaga byongera ogenda nti bisengesekebwa okulaba biki ebikulu biki ebitali bikulu nnyo. Buuza bakansala abo abagenda kugombolola nti nno kiki kyasaliddwawo. Buuza bakansala abo ku district, era esente bwe ziba zizze nga kati bwolaba bagambye nti tuli mu kwota eyokusatu tuyingira kwota eyokuna. Jjukira kwota za gavumenti zitandika mu mwezi gwa Juni, kati mu mwezi gwa July, kubanga kwota eyokuna ekoma Juni nga 3, July nga gumu netandika kwota esooka. Kati tubaddeyo ne kwota 3. Kati kwegendodde owetegereze ojjukire ebyatusuubizibwa mu mwaka ogwa Juni nga bayisa budget oguwedde, bimeka ebituweereddwa era bwe batebituukiriziddwa lwaki. Mubuuze ebibuuzo ebyo nga mubibuuza omukulembeze gw'olabako. Mu kifo gy'okulaba omukulembeze n'odda mu kumusaba ssente mukaabira, tolina school fees, tolina simanyi ssente zibujjanjabi, tolina kyakulya, simanyi oyagala kuwasa mukazi, tolina yagala ssente za mbaga, simanyi tolina zinaziika muntu. Buuza ebibuuzo ebikwatako obuuze nti budget kino lwaki tekyakolebwa. Bwe lutyo eggwanga lusigirwe bwe lijja okubanga ligenda mu maaso.